Nyambo nkolereyo kana akantu. Kayimba nayimba nagamba lwakyo tintimate soko kanga. Obangolo wozo sobola gola gancho zalawa. Lwakyo tintimate. Mubirundeka. Naye mwana gwe. Tutya kuyimba kantu ako nga kaleeta obunkenke mu bato. I like two guys. So one is uptown word. Get a youth. Me wonder which one I go give this. Somebody if you choose. Somebody if you choose. Mali for Hayes. Naye sindi oli wa kabi. Kubanga ulire ebigambo bino. If you not like me not like you. Tonjagala, sikwetaga, kwetonda bawo, me not care no more. No matter what you see, me still stand up. Now let me recognize them haters. Ngamba really hate banteka. Abanonya nengeri jabanteka. Manko wanyote muche kweka. Wale imbeko mu bandi ya Sindi? Last year. Nakola naye for some few months. Nemvayo. Munage manager wa Sindi, Miss Charlie Gonza. Yankubira, there was some performance. Was it Otospa? Oba I leave because chill out. Nankubira the following morning, what I tukola nga rehearsals Monday, Wednesday, Friday. Nankubira Monday morning. Kwa I think trying communication je tulinze. Omanya nti oba tugenda kola rehearsal. Because of other olunaku luvuddeko batwaye tukoye oba twaye tulina gye tuva okukola. I don't remember well. So gankubira ngamba show teyagenze bulungi, show tezagenze bulungi ebbiri. Eyako Otospa ne Vegas chill out. We are going to replace you with another backup artist. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gyoyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosana okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangalira. Mariam Massa mchala muyimbi mchala mzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanyanze Nsuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. You come and give me love, I'ma know it better. I want to show you some love, you got the military. Come on and some good motive. Come give me some love. I wanna wear your love. Come give me some love. I see me baby bubbling, watch, bubbling non-stop. I see me baby bubble, watch, bubbling non-stop. Yeah. Yo, next beats here, next kungoma Bigo. We here with the Zaby Sizzonz. Yeah man, later vibe, yeah. Yeah man. Lion.
kale tuli wa producer Nexo wano Makindye era nga we tuli wano tuline talent empya abamu mumulabyeko abamu mugenda kwa amulabo omulundi gwa ogusookedde ddala omwana ono omuwala nasoose kumulaba nga performinga ku jam session ku federation nga eddoboozi akasukira ddala neŋŋamba Uganda omwana ono ebadde mu kweseewa era yensonga lwaki leero nsazeewo okubanga munoonyaako being nti n'Abannayuganda bakufunyemu interest ogamba otya nnyabo? Nti ogamba otya ssebo? Kiki oyogeranga mu mbejja tugenda situla mu ddoboozi kuba walindaba performinga n'amaanyi mangi. Nze ndi ogamba otya ssebo? Ndi bulungi. Embeera etambula etya wano wenkusanze? Nungi kuba nsanze ndikola project yange with Nexo. Very soon tugenda kuba tugita. Kale sooka ng'obuuza ku Bannayuganda tuddeko okubeeyanjulira. Balamusizza Bannayuganda mwasibye mutya? Kansubire muri bulungi? Nze ndi bulungi. Amannya gange nze Zaby Sizzonz. Call me the stage lion. Zaby Sizzonz. Erinnya liva mu ki? Zaby comes from Zabuli. Then Sizzonz. Amanyi we nali nga nkyali muto. I used to believe nakula nga nina okuba star. Nakula nga nina okuba star, nina okuba sede. Nga simanyi whether through singing, whether through dancing, because I was singing at the same time a dancer. Yeah, ate nayagala nga I don't know. Naye nali ngamba nti nina okuba star from day one. Yeah, and thanks be to God I'm making it. Zaby. Njogedde bulungi? Yes, Zaby. Okay, so abala bakwongeddeko ayimba nga Sindi. Okiwulira otya? Abantu nga bagamba nti ayimba nga Sindi. I feel good because she's a big brand. Yeah, she's a big brand. Yes, she has done it. She has worked out. Yes, and she deserves it. I give her respect, maximum respect, Cindy Sanyu. Yeah. Oyimba nga Sindi ate toyogera nga Sindi. Munaye eddoboozi lyange bwe lityo. Kijja kitya? I don't know. Okay, mu kwogera simanyi. My volume nga njogera ya njawulo nnyo ku stage. On stage I'm something else. I also don't know. But mu normal life, but me I'm shy. Ntya abantu. Wano mu normal life? Yes, mu normal life. Ate ku stage ne kikyukamu? Simanyi kikyuka bukyusi. The moment I hold a mic it's something else. Yeah, but normal life ntya abantu so kusanga nga nsiri want if you don't know me you can never know me. Yeah. Kale nga twongera ku introduction yo njagala ompeemu obuntu buno bubiri. Waliwo kali akasindi awo. Ezo logo zange. I know, but just okujjayo ekifaananyi kwa kati kweno interview waliwo abakakola for the first time. Nga byenjogerako tebannabifuna in picture. Kati soko otwemu kawo ku line za Sindi awo. Bane wano tulina Sindi original kati. Sinze Sindi, nze Zaby. Nze Zaby Sizzonz, the stage lion. Yes. Then ekyokulala na tutwale mu speed awo. Oh abaana kino kikutwalira ki okukikola nga bwe tukiwulira? Tekina kikintwalira. It's all about being with talent. Tekina kikintwalira naye omukyalo oyo nkoze mpuiza music we since she's a dancehall general. Yes. And I'm also doing dancehall. I'm a dancehall major too. Ndabira ku bayimbi bangi abakuba dancehall. Not only Cindy, Neva Spice, aba Jamaica, Nicki Minaj. So I combine a lot in my head. Yes. Wali ku stage nakulabye nga omuwala omukulu muko ne katwala ate nkulaba nga omutennyo. Baby okubeera kamera za mwezo zitukolera kukyusa. Buno ndaba omwana omuto kyasoma. Nedda mukwano. Nkiyisizaawo nnyo. Sitokiyisizaawo. Towazizza nnyo. Simanyi. Bisigala byebyo. Era kirungi okulabika obuto. Tomanya nobody can guess my age right now. Yes. But nze bwe nkulaba 16.
Nedda sije emyaka gyange. Ate abo nkufudde muto nnyo. Ekyemyaka tukiveeko. I know. Manyi ku mukyala we mugenda mu by'emyaka oba otandise ova ku mulama. Kaakati tutuulye timing gye tukulabiddemu gy'ojjiddemu. Nze nsoose kulaba ku jam session nga bwe nkugambye ku federation. Ani olwakukwata ku mukono n'akutwala eri abayimbi nabo bamanye nti waliyo omwana asobola okutambulira amaloboozi ga Sindi oba alina eddoboozi eriri unique ng'erya Sindi? Nali performing Romeo's Luzira. So Mr. Yubo, Honorable. Yes, nankwata ka clip. Nakasindikira Eddie Kenzo. Eddie Kenzo namugamba omwana oyo okukola ki? Muleete ku federation. So nakubeera nga tubeera nga in touch. So naku lwe lwatuuka nampita ne ngenda. That is how I got to go at the federation. Yeah. So ng'otuuseeyo omala okutuukayo kimanyi nti wabeerayo abayimbi ate nga naawe olina we weemanyi matches obadde tobayimbira mukyali kitya? I was a bit nervous kubasa nasooka natuula mabega nga ntya abantu. Nze ntya abantu. Yes, before even I go on stage, I fear what I'm going to give you. But I don't know how, when took out stage, so I don't know. But before I go there, then Mr. Yubu nankubira. Nangamba, are you around? Nemugamba, yes, I'm around. So now I'm pito kutula mu VIP. Eri abayimbi abasinga gye batuula. Nebayimba ngeno tukanga mbula y'abantu nga babiri. Oddeko. Yes, obutima gagukoba weguti. Kati nemusindikira message, since it's a federation, me I don't know. Nemubuuza what am I going to perform, but because me I feel I want to perform the champion chenkola ki. Kyoyagala. Yagala ku mutima. Nemubuuza will they be fine if I perform in these songs? And it was like, just be you, yes. Just be you. When you're given opportunities, toyina ate kugiteeka wansi. Bwe bakugamba nti jangu otusabule. Oyina basabula. So nga Kenza atudde wali n'abayimbi abalala batudde wali nga gwogamba kambawemu ku layini kambawe kuza Sindi mzuri. Kuba when agenda then Hanson gives me a mic and is like, you're going to sing one song. Okay. And I'm like, okay. Bankubire copycat mu F. Nga bagamba mukwate F. Nga ntuka ku stage. Elulu nevuga. I don't know if yes, I don't know if bali bamanyi abamu abaliwo. Okay. Yeah, because nibadde omuntu wa live band. I've been in live band for 2 years now. Yeah. Then netandika oyimba. Bankyayimba Ansoni najja. Nafuna engeri gya simanyi engeri gya kiretamu but ane engeri gyeyagattawo awo nekifuuka prolonged than I was expecting. So when it was prolonged, ngalinga ngansika, he's singing Shiba and I have to do Sindi. Kwegamba bateekawo kawo embeera ya Shiba Sindi. Nze kyemmanyi kye nakola baakinyumirwa ne basanyuka. Yes, they were so happy. So that day Shiba yaliwo? Teyaliwo. So tewafuna chance a performing nga Shiba waali? Nakulabe for a second time nga ne Lilian Babazi mwayimbye mwenna. Neera Shiba teyabaddewo? Nedda teyabaddewo. Nga tunafuna mukisa guyimbiramu Shiba ate nga vice president. Njagufuna with time. If a chance is mine, it will come when it's mine. But would you wish muli okiwulira nti waali yagadde oyimba nga Shiba ali mu audience ng'oyimba nga Sindi? Simanyi. Ogere ky'ofiiringa. Nandiyagadde omuyimbira obutayimba Sindi. Nenandiyagadde. No. Okay, ze kyeŋŋamba. Wano kati ffe tukulabye ng'oyise mu Sindi n'okikola. Shiba vice president ku federation. Kenzo yakulabyeko. N'abayimbi abalala bakulabyeko. Would you wish okubeera ng'oyimba same way nga Shiba ali mu audience? Of course, kuba olaba ne Sindi yayimba in her presence. Yeah. The other one was business, but olaba yayimba in her presence. N'atasobola ava ku stage. Then I think she's fine with it. So wawulidde otya okuyimba ne Lilian Mbabazi? I felt so sweet. I felt loved. Balabye. Yandaze, she was appreciative. She was genuine. I saw it pure. Era njagala mwebaza nnyo.
You know, standing on a stage with a big star, si changu. There is a feeling you feel kwa oli omuntu abaddewo okumala emyaka. She's a legend. I give her maximum respect. But waba asobola okuyimirira nange who am I? Okujja ku stage ye mutamanyi. Then akkiriza standing on the same stage with me. I loved it. I'm so happy. I'm so thankful. Mwebaza nnyo. Kuba ne ssente ze yazimpa. Yeah. That's good. So, wentunulira emyaka gyo oba wetutunya kati generations, Cindy abaddewo kituufu ayimba bulungi. Naye olwali tutuse ku mbeera nga tumanyi mmwe musobola okuba musubscribing ate ku style ya Shiba nnyo than Cindy. Then for your case gojja otya okuchuzinga n'ogamba nti wallahi wemba wakola kintu kyonna ekyefaananyiza omuyimbi mu Uganda kaabe Cindy. But dance like buli omu alina genre ya music gy'awuliriza gy'anyumira. My energy is in dancehall. Your energy? Yes. Nsobola oyimba oluyimba olulala lwonna. I love dancehall, reggae, raga. The nyimba zesinga okuba. When you hear me sing solo, nazo nzisobola but amaanyi gange wensobola ogamba nti kati ntandise okuyimba. Nensitula omuntu nga nakayogerako nga mbe line 2 zokka. I've only sung like 2 lines. Is dancehall. So nze njagala nnyo dancehall kuze njagala nnyo ekidonge. Kitambula. Yeah. So it's the genre of music I love most. Nendala nziwuliriza. Yes, but obaako nawe kyogamba nti kino kyensinga okola ki okwagala yo. So nze njagala nnyo dancehall. So oba performing as a Cindy zokoba n'abayimbi abalala oziterozi. Abayimbi abalala. Neza Shibo ziyimba. Neza Shiba nziyimba. So tukulinde ddi okubanga nazo tuwaamuko line. Last Tuesday nayimba ennyimba za Cindy. Lwakuba abakubi tebaali balungi. Yeah, being honest. Abakubi tebaali balungi, ennyimba tebazimanyi. Ekyo kyokka kiba kita vibe. Yeah. Nze nga ayimba. Yeah. Nenga nayimbako ennyimba ze ya. Last Tuesday ku jam session. So Cindy yafunye ku bubaka nti gy'oli. Wali mu mitinzeko oba wali ofunyeko message okuva gy'ali ku kyokola? Now, after the performance, ku jam session. Yes. She I don't know if she was the one or CAA, but she posted. She posted me and tagged me. Okay. Nagamba oli wakabi oba nagamba kibula maye Cindy yetali ya bigambo bye abyogeranga we biri yagamba atya. Post sijuka kyegamba naye zijukira tagging Zaby and she was like I was perfectly represented. So mu branding waliwo abantu today okugamba nti Zaby ayimbanga Cindy ekyo kisuubire oba okutegeranga Zaby gwe wennyini. So mu mbeera singa abakutegedde nga Zaby ayimbanga Cindy kigenda kuyisa kitya? Nandiyagadde okujjanga Zaby. Ya nandiyagadde abantu okutegeera nze nga nze Zaby. But ne oba bekiri nakyo bakitutenga we kiri. It is okay because Cindy is a big brand. Yeah. So nenga okusinga nandiyagadde bantegeere nze nga nze. Kuba sandyagadde muntu agambe mwagadde olw'okuba Cindy watu okitegeera. Yeah. Mbagala naye nabo nandyagadde they take me as Zaby. Yeah, kuba nange nina ennyimba. I'm going to be releasing very soon. Wakatandika recording oba badde n'ennyimba already nga wazikola dda? Mbadde ninawo ennyimba 2. Zaggwa nga zibulako video? Yeah. Za audio. Yeah. Mu live band kitambudde kitya ebbanga eriyise? Live band, but yeah, experience. Yeah. Because ongambye emyaka 2 kati. Kiri kitya? Actually, tejiri myaka 2. Tejiri myaka nga 3. Jiweze 3. 3 jigenda mwena. Yes, I think so. Kwa nabanye naberako nayo for 2 years. Okay. So kitambula kityo okufaliza ng'okutte microphone oli ku live band? Njogere ku biseera nga ntandiso kifunamu oba ebiseera nga kyali kizibuwaddemu. Kati tujje okuva eri gye kyatandikira bwe kyazibuwalira ne bwe kikwanguyiridde. Nga biwanvu naye I'm going to cut it short. Cut it short. Okay, natandika live band nali nkyasoma by the way fashion and design, nasoma fashion and design and cosmetology. Yeah. Wakuwayo mse? Fashion nasoma cosmetology naye nafuna plans ina mu fashion and design.
Wabisomerawo? Ebisomero St. Denis Nkumba, the Vocational Institute. Yeah. So ntandika oyimba nga ndi waliwo kyali wanga anyunga ku bandi ye yaliyo bandi bagita hero band. So mpita ngamba I go for auditions what naye ngezerebyo nga nkyasoma wazadde bange tebabyagala ebyokuyimba. So nga ngenda kola auditions mukama nga mpisaawo nga mpitamu. So malo yitamu tukolanga zi rehearsals. Nabeera nabo kubanga lye nabeera nabo. I only performed once on stage. I was with them for 2 years. So hiyo na period wali okomanga sente zange buli kimu. The hustle is too long. Kusawa zinosaa byogera byonna naye nga I sang with them once on stage, and once I sang with them on stage yonna kwena soko yimba nabo ku stage yonna kwena soko semba o performing nabo kulunaku olwo. What happened? Jagulawo ekkubo. Olwagenda ku stage abaaliwo ne bakulabamu ability okuvuga tewaddirira. Kwa nali nabo for 2 years nga omanyi banda abantu ogenda nga golaba bano bayimba goliwo they tell you tonaba kutuuka wao okitegeera tonatuusa kulinnya ku stage, you understand, but for how long is that wembanga I'm not yet qualified to be on stage, you understand, though ekyo kyanyambako ongero yiga. We learn kyanyambako. I worked out so hard kwa nali nakavaine white weeks 2. Then I was called by some guy mu band ya band Cindy. Mu band Cindy? Waliwo imbeko mu band ya Cindy? Last year bakuyita joining band ya Cindy. So kitegeeza Cindy wali okozeeko naye. Kwegamba notice wazifunira ddala ku Cindy. Even before I met her, I used to sing her songs. Kwa nakula auditions naimba luyimba lwe. Nakola naye for some few months nenvayo. Kikyataawe kyatuuka weri byali bizibu wadde okukkiriza ku stage. Ofunye opportunity yingira bandi ya Cindy then yodduseeyo amangu ago. Munage manager wa Cindy, Miss Charlie Gonza. Yankubira, there was some performance. Twali oba was it Otospa? Oba yali Vegas chill out. Nankubira the following morning kwa twali tukolanga rehearsals Monday, Wednesday, Friday. Nankubira Monday morning kwa I think twalina communication gye tulinze omanya nti oba tugenda kukola rehearsal because oba olunaku luvuddeko oba twali tukooye oba twali tulina gye tuva okukola. I don't remember well. So gankubira ngamba show teyagenze bulungi, show tezagenze bulungi 2. Eyako Otospa ne Vegas chill out. We are going to replace you with another backup artist. Yes. And I was like, okay. So okutwaizeewa muti wakola bulungi mu kubacking up mu bandi ya Cindy. Kye bangamba. Reason yakugobesa mu bandi. Gye bampa ya. So bamala okugoba no apology tewaliwo mbeera ya katwongere tuku training oba gwe just wagamba ekimala kanoonya amakuba amala. Tekyali ekimala nakaba nokaba because I loved her so much. Nakaba nintekako status kyali wange nangamba you are very strong woman. Banji abakulabirako you can't post that. Okitegeera saateekayo direct okay nti oba nvudde mbansi ndi oba biki but chanuma okay. But yangamba because I respect people's words by the way. Basigenda kuzzaako ekyo ndio nandigambye I'm sorry kwa by the time when nandiyagadde ogamba I'm sorry juka ebigambo bisoka ne bikoggwako you freeze ndio nandiyagadde ogamba I'm sorry kwa nali nayagalira ogamba sorry they had already exited me the group. Then I think I texted Cindy bisere nga nshine number ye nga I mubuzaako just like that, you understand. Mubuzaako then birthday netuka nimga happy birthday, then I lost the phone. That's how I lost her contact. Notadamu kuwuliza Cindy. Ne wano wajjidde mu wuma nga president nga you have an opportunity na wona notafuna mukisa.
up to now. Osigala otya ng'okyalina interest mu music we nosigala ng'okyasobola okumuperforminga with love? Mwagala okuba nti nava mu bandi tekitegeeza nti omuntu ogenda mukyawa. Things happen, yes. Anti wavaayo na bulumi bwali bungi. Yes, wadde bulumi. Engeri gy'okolamu ekintu kyo oba engeri gy'oyimbamu, you deserve a chance okubeera mu bandi ya Cindy. Wali otrayinzeeko okuddayo olaba oba basobola okuwa another opportunity? Nedda. You don't need it? It's not that I don't need it. Kiki wafuuka busy? Saafuuka busy. Kati kiki ekyatuukawo? Kuba ebyaddala olwaliro public weekuwuliriza ekkiriza negamba nti ya omwana ono yes yaddala oyimba. Kituufu. No wandibadde ng'oyagala. How are you going to stand in front of a big artist omugambe nandiyagadde onzize mu bandi yo? How? Kisoboka kuba luli bakugoba with reasons. Otya. Kyogamba gwe weepimamu Zaby owaaluli ng'agobebwa mu bandi ya Cindy, noono waleero ayimbye kati emyaka giweze 3 ng'ali ku live. Gwe tolabawo difference? There is a difference. A very big difference. Yes. Anti eyo gye ngamba yeekuleetera okugamba nti leka nkwatagane ne ate oli ali perfect mu kino kyenkola. Oba tokyakola bino bya ku backing up bayimbi nga wasalawo okukola na bands zino ziyimbe eyo gye muyimbira? Kuba ne bands zino n'endala nali nakwitinga already the band music. Just nga ngenda bino n'ogenda n'okubamu open mic awo n'osanyusamu ku bantu like that naye nga mbadde siina bandi nga wenagamba bandi nti kati eno bandi ya Zaby. Obadde okya backing up abayimbi? Kuba bayimbi tu we nasookera backinga. Wasooka ku backing up Cindy? Ko wakoma? Zaby. Oh no. Na backingako Cindy, na backingako Rachel Ray. That was also last year. But some backinga ngambuno ndi mu bandi eno. Yali alina jazzo performing live. Ni mu backingako. I think baba bayimbi bokka babiri benaka backinga. Bano ba Spice, Bashiba, kubivula ebingi ebirawo toyina mukisa gonna go. Ebintu ya connection munange. Oba oli busy nnyo nga ffe tusobola okulaba netali naye nga waliwo ebikutwala obudde bw'obusinga. Nedda. Oba waliwo embeera gye bakuteekako ng'omuwala nze mu kifaananyi gwe ndaba ng'omuto nga industry eno erina embeera gyekuteekako oba olusi ekuleetera okusteppinga back. Tosobola. It's a decision. Tosobola kunteekako mbeera nze nga sijagamba very open person. Era nkugamba ekyo sikyagala sigenda kikola. I don't mind oba ntino oba mbadde ogenda kumpa ki oba mbadde ngenda kufunamu kimu ekyo kyobadde ogenda okunkolera gwe nga kyoli mukungamba okukola nga sikyagadde. It's a no for me. Mu studio kiri kitya backing up artists obo buloboozi bwe batera okuba nga beegombagomba buyitireko mu nnyimba zaabwe nayo wakigaana oba kyokikola? Saakigaana naye sikikolangako. Nga tokolagana ne ba Nexo? Yes, Nexo nakajja mulabamu eno project yange empya. We tutuukidde olwaleero oyina kati abakuyambako? Yes, I have a manager. Wafunye manager? Wakamufuna obadde naye? Mbadde naye like now in 6 months. Tuli myezi 6 kati. Kitambula kitya? Akyongeddeko oba kisingako ng'oli wekka? Akyongeddeko. We started working with my manager this year. But so far the road we've walked, it's fair. Waliwo essuubi lyange. Waliwo essuubi. Abayimbi abakyala industry tebagisanga nga bayimbi basajja. Mufuna challenges nyingi on the way. Now looking at your age. Simbanyi nakumanya ku federation ogenda n'oyimba ne biggwa bulungi nga tewaliwo mbeera yonna nti oba akuyita akuzzeeno n'akuzzeeno. Bigenda bulungi tebampita. Zaby. Bigenda bulungi, I swear. I'm telling you the truth. Empisa we ziri bulungi. Beefuga. Simanyi, but for now, sinnafunayo.
andekiikamu. Kuba ye President Kenzo yenzikiriza empisa ekiri yawe yoyo mwesiga tayinza va ku mulamwa. Gulunedi tayinza va ku mulamwa ye wali omusanzeyoko. Saamusangayo olunaku lwe naliyo n'olwokubiri we naliyo saamusangayo. Amma yali amaze okwekyanga. Gulunedi olwokanga ne weekyanga blood. Saamusangayo. Wanga Zaby. For now. Sinnafunayo. Kisinziira engeri gye weetwalamu. Gye bakutwalamu. The safer surface. Togera ku platform ya Federation jam session okutwaliza ewamu gwe ng'omuyimbi tuyu kino okiraba otya mu bulamu obwo okuba nti weekiri okifichalinzeeko? Nze kinyongeddeko nze ng'omu kinyongeddeko. I didn't expect big. Olaba nti stage abantu bajanga entono. It's a very big stage. Tunulamu ng'otudde ng'oli kuyimbira ba artists abanene. For you ogwekikoze mu just dakiika. Omulala akikole akyagadde okikola emyaka miraba because it came as a surprise. I wasn't expecting. Nali ndiyo nga nyimba bandi zaine nga sisuubira nti ndisangako abantu as too early as I've met them. Yes. Esubira nti ndisangako Kenzo physically just like this. Wane mukwata mu ngalo oba we hug. Naye sikisuubira as early as this. I thought I'm going to work so hard. So kati ndozawo Kenzo muyita papa. Of course. Erinnya lya papa litambula ku ground yawo. Kenzo kati alina abantu bana challenge bangi era erya papa. Papa Kenzo. Erinnya. Mr. President. Era hagazikome ku Kenzo. Onasonyiwa bigamba bino nga wetusekamu naye. Zali kwolo excitement. Yeah, zali kwolo excitement. No, eza Kenzo ziri fine. But ngamba zikome ku ye abalala. Mzee jebale biki tugende mu maaso. Era wekiba. Ewali ba seniors waberawo okuwabula okwenjawulo. Biki bye basinze tudde katugo okugamba nti terezaamu wano, biki bye bagamba nti tebinnatuuka mu ggwe. Sofa ku kye baakalaba abayimbi bannabanene. Music gwe nasooka okureleasinga energy teyaliwo nnyo. Nti woweza music wange gwe nasooka okuta. Na kati gwe ngenda okuta oba my performance on stage as a jam session is very different. Wali ujjukira mwalimu okwetya nakatandika, you understand? Tekiri lively nnyo. Naye nga wozimpa ku live nzikubira. Naye music yenga ye gyali energy si yodo gwoyinza olano gamba era oyinza omweno ga like a siye. Nenga gyali bawo. Now we're working with so serious. Yeah. Good. Tuline Zaby Sizzonz. Mwana alina talent ya kabinyo abamulabyeko munjulira nti kyetwogera kyekimu. Abatannamulabako tumubaleetedde. Thank you very much. Njagala okwebaza Eddie Kenzo for the platform. Njagala okwebaza Mr. Yubo yankonectingayo. Njagala okwebaza Lilian Babazi. Yes. Wanti mwayimbye nako. Yeah, njagala omwebaza. Nayimbyeko naye. I felt so nice. I felt so loved. Njagala okwebaza ne bafaani bange kwa nabo gye bali. Bangi nange ndi omu kwabo. Tubeereyo omuziki gujja. Gugenda kujja. Obuyimba obukoze kati busatu bulamba. Okay. Projects nyingi zigenda kujja. Mulimu n'ennyimba ze nina eziri written but not recorded. Okay. Yeah. N'ennyimba nyingi. Written but not recorded. Singa omuyimbi aba ayagala omuwandiikira akayimba. It's very okay. Kisinza generally. Jalimu. It's very okay. Okay. Then ekyoku backing up nakyo ogamba ekiri fine. If opportunity comes. If opportunity comes, it's okay. Tokinako. Kale. Yoyo Zaby Sizzonz. Gutubadde nayo lunaku olwaleero tufunye akaseera akakasobose. Ntubera nga tutogeramuko naye ne tumanyako embadde temumanya ebitonotono. Ebisinga ku ebyo tujja kwongera okuba nga tubimanya. Ekyo nkiri nti tutegedde nti gwe tuli naye mwana muyivu. Ate talent weeri. N'engeri ekintu gyakikuttemu entandikwa simbi. Future weeri eyaddala singa abaalemeddeko. Just simanyi kyogenda kukolera kino ekyensonyi eri bafaani. Ogenda kikolera ki? Kijja vaawo with time. Obeere nga tokyatya abantu.
Nze. Mbuze ntya abantu. Mbatya. Ntya abantu. People don't know that I'm shy. Boche bawe oli ku stage agamba oyo. Kyokka ate gwe ng'otya. Mazima. Wano ogendako olunaku the first time I was very scared. Tumala gukubayo guti. Nali ntidde nnyo. But thanks be to God I made it. Ate kigera kikyuka mu ndowooza dde tuyo teyali nga dde wano. Tebyabadde byebyo. You want to know me about me, baby, I'm doing better. You want to give me love, I'm know it better. I want to show you some love, you go thank me later. Come on and sampon mating. Oyagala onyize sagala kunyiga. Oyagala onkabye sagala kukaaba no. Don't test me sagala kukemebwa. Wala isagala kukemebwa. Ebyo byokola baby sagala koma. Nawe eraba sirina kyakola. Ebintu byo tubikwate mpola. Baby nyumira byonkola. Pulo. Kati akoba kayita bati. Bayita your love. Your love. Renatero okuta. Akwakata your love. Onatera okukata. Ku bukadde. Olinayo kayimba ki? Nayo balage nenkivuddemu. Bukole remix bubiri. Kantandikire kululwa. Gwe noonya lwotandikirako oyingizeemu olulala nga tugenda ku siidi. Nkivuddemu eza. Ebintu by'omukwano bimenyamu, kambabulire kye nayitamu, okufuna omutuufu kizibumu, sinimbabaye kimenyamu, ow'emmotoka Range Rover balage, ow'ekibebi ekinyirira balage, ow'ekiwato ekigonda balage, kati nno nange kankakase, njagala mukwano nga tesizanya, give me a little ride in your Range Rover, woba omanyi ky'oyagala n'owa Casanova. Bannange, awo bwe tuli. Nyina kyembadde ndo okwogera naye kankireke mmanyi n'abantu bakyerabiddeko. Wali nga tugatta emboozi ya wali emabega wali. Waliwo kyemulabye omwana ono waayimbye kati tuweemu ku sindi. Njagala nyimba oli mabesi lwesinga okwagala olulwe. Luyimba ki lwesinga okwagala? I love Dilemma and Still Standing. Okay, tutandike ne ka Dilemma. Ne paati ya Bobi Wine ogimanyi? Njimanyi. Mu Dilemma? Tuweemu omala ogenda kudduka ogende ku Bobi Wine wompulire kuba ne sindi wali ku bbato yatukubamuko ku Bobi Wine kati njagala tusooke tulabe. Njagala kanyimbe Still Standing. Kale obanga kyosazeewo ffe tulina choice kuba twagala labako. So if you not like me not like you, tonjagala sikwetaaga kwetonda bawo mina care no more. No matter what you see me still stand up. Now let me recognize them haters. Ngamba ba really hate abanteka abanonya nengeri gye banteeka mwanko wanyote muchekweka. Nyambo nkolereyo kana akantu kayimba nayimba nagamba lwakyo tintimate soko kanga obangolowooza nsobola golaga nkyo zalawa lwakyo tintimate mubirundeka naye mwana gwe tutya kuyimba kantu ako nga kaleeta obunkenke mu bbato. I like two guys. So one is uptown word. Get a youth. Me wonder which one I go give this. Yatamari if you choose. Yatamari if you choose. Mali for Hayes. Naye sindi oli wa kabi kubanga wulira ebigambo bino. Okay, so eno yentandikwa ya Zaby mu kukola ne interviews. Not so? Eno interview so eno yakumeka. Waliwo eno yakubiri kati. Yakubiri. Okay. Fewe tuli tugenda kubanga tusindika ekintu. Tugenda kukwata ko. Kintu obere ngocha. Samuba pure anti. Mu kusindika ngo ina byoyisaawo. Mu kusindika mulimu abasindika nga njagaliza, mulimu n'abasindika nga yagala kukola mawulire, kola sente. Yagala kukola sente then waliwo n'asindika nga ayagala abo tebatawaana nkyogeredde wano openly. Yes, wayagala osindika nga I don't want to be insulted. I don't want to insult anyone. Okay. Yeah, so let's keep respect to each other. Bambi, please respect. Tobuka line. Don't cross boundaries. Pose ka toyina manager naye toyina boyfriend.
Muyina. Boyfriend omina? Ye manager? Ng'okyogera with confidence nga Cindy wayogera nti omwami wange. You have to be confident. You have to be proud. Sijja, I won't say he's mine. Kuba simanyi ye side ye. Tumanyi obba wanika waneeno. Naye ne mutulabisa munnange naye. Ne beefuulire. Bwekibanga it's real. Kyemmanyize ku mutima. I know he loves me so. Ebirala ne sisobola kumwogera kati. Yes, noba tomwogedde naye ekyokuba nti oyogedde nti gyali. Kikuttira akatale. Tewali buzibu. Nange sizze kweteka katale. Sinoonya katale. Zaby. Katale tufunye Zaby mbabuulira. Sinoonya katale, baby gyali. Tulinde mu kaseera kalinga naye abyogera nga Cindy. Baby wange gyali. Kastana kifulo official. A man makes a choice. Omukazi ne wosalawo otya tosaka kamusajja. Yeah. So a man makes a choice. Nenga gyali. Webale nnyo, webalire ddala nze lujja mbadde ne Zaby Sizzonz wane wa producer Nexo era nga abasuubiza nti music mungi akyajja. Ngenda kusaba Katonda abatukuumire tuddemu tukwatagane mu programu yaffe endala ijja okubanga ebatuukako mu mbeera yonna gye naabejjiddemu. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.